we tutuukidde Wandege yakubbira awaakutta omuliro. Tusanze abamu ku baakoseddwa omuliro guno amatama bagawagisa enkondo wakati mu kwebuuza eky'okuzzaako. Saka egambibwa okuviirako obuzibu eyitibwa Microvillage Saving and Loan Association wadde nga ebadde teyawandiisibwa mu mateeka. Obubiina obukuŋŋaanya ssente z'abantu mu kitundu kyange obutabadde mu mateeka obadde bukuŋŋaanya ssente obubiina bwonna mbuyimiriza bagirawo okuggyako nga tufunye ekintu ekirala kinaaba kizzeeko kubanga era buzze butusumbuwa bwe butyo baba bukola baba batereka tebatumanyisaako tusinga kumanyira ddala nga buvuddemu emitawaana. Aisha Mutesinga naye abadde akolawo n'atubuulidde kwe baava batandike okwekuŋŋaanyamu ssente ez'okutereka. Agamba ekirowoozo kino batandika okukiguza bannaabwe n'abaabakkiriza. Mukama wange bwe yali yakakiteekawo yatugamba muyingire ekibiina kino naye mulina okuleetako niba namwe abaawa ab'ebweru bayingiremu kube nti tuwezaawezaako ki abantu. Nze nasobola okuleetayo abantu 3 nze mwenyininyini nembeera owookuna neŋŋamba abana nenjena nebanemizaako nembagamba ekibiina kiri eyo. Mutesa abadde musanyufu ng'asuubira obukadde bwe buna okutuusa eggulo lwe baakamutemye nti ensimbi zaabwe teziriiwo. Kati nga tusuubira akasente kaffe olunaku lwaleero naye era bwe mundabira bano bwe bati nkomye sina gengenda kujja ssente kuba nina mwandu nina abaana bange bato yenze mbadde mbaweererera yenze mbadde nsasula ki ennyumba gye susulamu. Ono si ye yekka abadde asuubira ssente zino ne bannaabalala batutegeezezza nga bwe batamanyi kyakuzzaako. Tewaali kyetuzzaako kuba tetuyinawo ekituyina buli kimu kyaweddewo n'ekifo tetumanyi oba banaatuukiriza okubeerawo oba ki era nobwe tunaabeerawo tunazzaawo ki. Ayo yenna asobola otuyambanga bwe tulaba abalala bwe bayambibwa mu buzibu bwonna nga mukyala neiba waffe mukyala Nabbanja neiba waffe wali kumpi Makerere ne bonna ngera bwe tuze tulaba embeera abantu gye batuukamu mu buzibu ne bayambibwa. Twagadde okumanya obwesigwa gye baabujja okwesiga Ruth Nakakaawa okumuwa ogw'obuwanika ne batutegeeza nga bwe yali omuntu mulamu nga nabo kyabeewuunyisizza ekyamutuuseeko omwaka guno. Ewasooka watambula bulungi n'okubiri watambula bulungi n'okusatu watambula bulungi omwaka oguwedde nagwo ne batandika okwemulugunyamuko ate guno ne gwena abantu ne bamulugunyiza ddala sente bagenda okakula ku akawunti sente bali babala sente taliyo. Abamu babadde bawolereza munnaabwe ekitabudde abalala ne babalangira okwekuba n'okubulankanya ssente zaabwe. Kyokka ate gwe n'ofuna buli mwaka gw'osooka okumenya loze bwe yali yazayo ku zero. Singa tufiiriddwa ku wamu. Mwandizira seyo ne mugasente zisigaddeyo tetufunye sente ffenna ne tukiza tetufunye sente. Wabula mwe abatono mwali data mutumanyira musimanyi biki. Mike Mukiibi omu ku babadde baddukanya galaji eno agamba tebamanyi kyakuzzaako kuba ekifo we babadde bakolera tekiri mu yinsuwa. Yandibadde nga atuyigirira singa tubadde tuli insurance. Twambadde tuddukira ntugamba nti tugende mu insurance gye tukolagana nayo etuyigirire naye kati ssaawa Juma Kawuma ssentebe w'ekitundu kino agamba Nakakaawa agambibwa okuviirako emitawaana gyonna yategeezezza ng'ensimbi z'abantu we yaziggyawo n'ayabyamu olumbe lwa nnyina ate ezaasigalawo n'aziwa abamu ku baakakiiko. Mu kwogerako ne mukyala Luusi nga twagala okumanya amayitire ga ssente z'abantu gye yaziteeka yatugamba yazeeyambisaako ng'ayabya olumbe lwa maama we kubanga maama we yali abeera wano n'okufa kwe twakumanya na bano bonna baakumanya n'olumbe baalumanya naye oba oliawo tebamanya nti olumbe alwabya ku ssente zaabwe. Kawuma agamba abamu ku bantu Nakakaawa babadde akola nabo bakwatiddwa poliisi kyewakanyizza. 2 kubamu ku babadde batereka ssente ezo ne mukyala Luusi poliisi be yafunye nga bwe tukyanoonyereza n'abalala abalowoozebwa. Era nga kinyinza okukakasa essaawa zino tewali yavuddeyo kweyanjula poliisi kutereeza bye bamulumiriza ate kyetutegedde nti bonna balira ku nsiko. N'olwaleero poliisi esiibye mu kifo kino ng'ekyekebejja ekyaviiriddeko omuliro. Asfa Nanvuma agafeeyo